Enkya ya leero Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akedde mu masiro g'e Kasubi okulambula omulimu gw'okugazzaawo we gutuuse. Ono ayaniriziddwa Minisita w'obuwangwa n'ennono mu Bwakabaka Dr. Anthony Wamala n'abakungu ba Kabaka abalala. Bano bayingidde mu nnyumba Muzibwazaalampanga era ng'akalombolombo waliwo emikolo egikolebwa nga mulimu n'okweyanjula era Katikkiro agikoze. Ntano wa Sepiria Mukasanje Gombola Saba wali Bukoto Eguddu Muzibwazaalampanga yonna etemagana munda ng'emizizi gyonna gimaze okuwundibwa wamma gwe yeegombesa okulambula. Katikkiro Mayiga alambuziddwa ebifo eby'enjawulo ebiri mu kuzimbibwa mu masiro mu ngeri ey'omulembe ku mutendera gw'ensi yonna kuggyirayo ddala ekifaananyi ky'amasiro. Oluvannyuma lw'okulambula Mukuumaddamula ayogeddeko ne bannamawulire n'ayanjulirwa Obuganda omulimu we gutuuse. Wano we tutuuse ndowooza omuntu wagambira nti tuli yaddeyaddeko. Ennyumba ndowooza mugirabye munda bw'efaanana. Tuli mu bisembayo naye omuntu yenna ne bw'oba ozimba nnyumba yo yakusulamu. Okusitula ebisenge n'okutereka kyangu. Naye engeri gy'omaliriza ennyumba ebisembayo okuyooyoota ogwo mulimu munene nnyo. Ne mu nnyumba eza bulijjo gukolebwa na bwegendereza. Naffe kye tuliko wano era tetugenda kupapirira okubagamba nti nno omulimu tuguggyeko engalo. Ekyo tujja kukyogera nga tutuuse bwe tunaawulirira ddala nti era awo ku mutendera we tuli omulimu tugumaze. Okusinziira ku Mayiga, abantu abagamba nti omulimu gukandaaliridde basaanye babeere bagumiikiriza kubanga eno si nnyumba ya bulijjo ezimbibwa, waliwo emisoso n'obulombolombo obulina okugobererwa. Ensonga yeetaaga okunnyikiza abantu bagitegeere bulungi. Ekintu ekitono gwe kyolabanga ekitono mu masiro kiba kinene kubanga kiriko emisoso egigenderako olw'okuba gano masiro. N'olwekyo mu bbanga eryo tetuyimirizangamu kiri awo, mpozzi ng'omulimu guyimiridde lwakuba nti ebikola tebiriiwo, oba nti omulimu guyimiridde waliwo emisoso egirina okuyitibwamu, naye tetuyimirirangako mu bbanga eryo. Kinajjukirwa nti omuliro na buli kati ogutannategeerekeka kwe gwava gwakwata amasiro g'e Kasubi nga 16 Ogwokusatu 2010. Wabula nga alipoota ku kyavaako omuliro yafuuka gannyana aganywebwa omuwangaazi. Nze Andrew Sebbira wano mu Kampala.